tusanyuse nnyo nate okubalaba. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Nyo omugole waffe Kalugaba Elijah. Bane tumukubireko mu ngalo Elijah Kalugaba tumujagulizeeko. Atuuse. Aha. Elijah Kalugaba tusanyuse nnyo kulaba. Webale kujja. Tusanyukidde ddala okulaba ku mukolo gwo guno olunaku lwa leero. Ate n'abagenyi baffe mwenna abalungi twongera okubaaniriza mwebalire ddala okujja buli omu mu kiti kye era nga betugenda okuba nga tumanya maaso kaawo katono ab'ebitiibwa abakatuuka mu kifo nga naye mu nnyumba mwali sebo tusanyuse nnyo okulaba mwebale kujja abaana bato twongere mu ngalo ez'amanyi paka omugenyi waffe ng'atuuse omugenyi omukulu ng'amaze okutuula awo letulekerawo okukuba engalo papa tusanyuse nnyo okulaba era tugenda kuba twongera okumanya omugenyi waffe omukulu awo maaso katono nnyo eddakiika eziddako. Elijah tuli ba mukisa nnyo ffe okujja n'otukyazaako. Mu kiseera kino tugenda kuba tuwaniriza abasumba baffe nabo batujaguza olwaleero olw'amazaalibwa ga mukwano gwaffe Kalugaba Elijah era tuli ba mukisa olunaku lwaleero okubeera n'abagenyi baffe abangi bwe boti olunaku lwaleero. Ate era tusse tukubire Katonda waffe mu ngalo ez'amaanyi oba abagenyi abatuuse. Mami Desire, you are most welcome. Tusanyuse nnyo okulaba nate olunaku lwa leero. Papa waffe omwami Levikson tusanyuse nnyo okulabako. Webale kujja nate akawungezi ka leero omukolo guweesezza ekitiibwa. Webale kujja kutujagulizaako omugole waffe. Yes, Elijah, abantu bawubireko Elijah. Happy birthday, bamnaye engalo. Elijah tumujagulizeeko nga bwatuwubira. Bannaye Elijah. Tuli ba mukisa nnyo okubeera nga abagenyi baffe bamaze okutuula. Mu kiseera kino tugenda kuba nga tuggulawo omukolo gwaffe mu butongole nga bweri enteekateeka era omukolo gwaffe nga bwe tulina ogutambuza. Tugenda kufuna essaala okuva mu basumba baffe, then oluvannyuma tugenda kufuna oluyimba lw'eggwanga, ate tuzeeko ekitiibwa kya Buganda, then ate tubeere nga tutandika omukolo gwaffe mu ngeri bw'ekyo mu bitiibwa. Kubanga omukolo gwa leero mukulu nnyo eri muganda waffe Kalugaba Elijah, eri mama waffe azaala Kalugaba Elijah ne famire yonna okutwaliza wamu, era tujaguza olw'okubeerawo kwa Elijah. Elijah abeera mutabanyi wange. Amiina. Olwaleero birthday olugendo lwaffe ne Elijah lubadde luwanvu naye twebaza Mukama atutuusize wano. Amiina. Era nammwe mwenna abasobodde okufiisa obudde buno okujja wano tubeeyanziza nnyo, mwebale kujja mu bungi bwe muti. Amiina. Sijja kugenda buwanvu nnyo mu Luganda, saagala kutandika kwetema. Katusabe tugulewo omukolo guno mu linnya lya Yesu. Taatu ekisa ekingi twagala okwebaza olunaku lwa leero. Tukwebaza kubanga Katonda omwesigwa. Tukwebaza olw'obulamu bwa Elijah. Obadde mwesigwa yes, ever since we've met. We've seen your faithfulness upon Elijah's life. And we are saying thank you for this far you've brought us. Father, thank you for everyone, Lord, that is here. Thank you for them that are still on the way coming. Father, thank you for everything that you are doing, you're about to do. We consecrate everything into your hands, that you may take the upper hand in everything. In Jesus' name, we pray with thanksgiving. Give the Lord a big hand of praise.
omukolo gukolebwa ki sanyu Peter nsanyuse nnyo okulaba long time amen omukolo gukolebwa ki bwe tuba tuzze ku mukolo gwa Elijah njagala ndabe Ismail ekyasinze okubeera ennene engazi okitegeera gye bayita banana smile njagala ndabe zi banana smile zizokka mu kifo kino